ate kati olwanga kyebaliko ekyo ky'okukwatagana naye ekyo bakiviireko ddala. Awo baba bagenda kunkwatira ddala oshegera gusigo guba gusembye baba bakyankwata bwekiba nga kyekyo kyankwasiza naye nga simanyi. Twogera ku musicale omwaka guno ebyaddala endongo yetambudde ne guli omwaka nga gugwako. Awadi gye wafuna wali mumativu nayo? Nali mativu nayo kubanga bangi ababa bazeegombamu ogwo mwaka era baali bazirindiridde ng'era nabo bakoze ne batazifuna nze nengifuna so nali mumativu. Twogera nti omwaka guno gwakatandika nti oba oliawo Fiiki tune oba oluyimba olwa Banana ne lugoberako ne zino endala Nsigo, Ssanyu n'endala. Omwaka gwali kugwako abantu ne bazitegeera nnyo. Omwaka guno twakatandika tusuubire ki kisingawo? Omwaka guno gwakatandika tukubye bukuta tukubye olunyatazi mu kutambula nazo abantu bazisiimye zizanyibwa ku mikutu egy'enjawulo ne ku mitimbagano egy'enjawulo. Era omuntu omu kankufunira eddala because tolabika nnyo nti ayagala kwebuuza omumiiri ono vibe yajja etya oluyimba lwa Banana luno kubanga mulukola ate ne lufuukira ddala ensonga? Vibe yajja awo nali ku birthday ya Palaso kiro nagenze mukafonimbirako mba nnyimba Kamiri naluwuliriza ate nga Kamiri naliko mukwano gwe mabega nga ndi wamu nnyo ndi family nga banjagala. So nagezaho okugamba nti kati omuvubuka ono engeri gy'alina oluyimba nange kantulemu oluyimba tulabe engeri gye tusobola okigatamu. Wonna lunaku lwaleero nga terunaba nakubeera leero basoose ne tulaba emitimbagano gyonna nga gyogera ku ggwe nti owabuuziddwawo abantu sooka obannyonnyola kyazze kiti era bakusanzeewo. Basanze wano waka obudde bwadde bwakyusa wanga ne baalinya ekikomera awo ne bayingira ku wadde si waggule ne bambuka ewaggulu ne bansanga nga nebasse ne banzija mu kisenge ne banfulumya aweeru. Abakutwala nga bakugamba nsonga ki ekutwaza? Nga ensonga entwaza mbu like basoose kuŋŋambira wano basoose ne bantwala mpaka ku poliisi kati ne babinyinyerera ku poliisi mbu wali ababbi bentambula nabo ate nga ate tebabasanzeewo waka bwe basanzeewo si be batuufu kati nekineewuunyisa. Olowooza kino tekiriimu either abamu ku bayimbi bogamba nti batakwagala olwokuba nti erinnya lyo libuuminze ennaku zino? Ayo byo bibaawo ojjukira kasita oba nga oli ku sayidi oluusi ey'abanyigirizibwa oba oli ku sayidi y'abantu ebyo mba mbisuubira okubaawo. Era abantu abamu batandise okulowooza nga bagamba nti omukulu oli omukabira ate kuba nga yali mu lukoolo. Ali emabega waakyo simanyi naye nga kyomanyira wali ali emabega waakyo. Era twadde tuli awo tugamba nti ate bazze kununula ate waliwo abalala abamu botambula nabo ate bo babaliddewo. Era abalala bentambula nabo babalidde bembeera ddala nabo ku kiddo batabani bange boogye bali eyo bakyabalemedde naye tugezaako konfaminga tulabe engeri basobola okuzingamu. Ne okuviirako gamba nti no oba otambula n'abayaaye babbi balina evidence yonna oba baali basuspectingeko omuntu omu ne bagamba nti omuntu mukutina kino oba tumusanze Gindi nga bba? Aye nange kyeneebuuza nti kati wemba nkwata vidiyo zange ezo zebagambe zibeeramu abababbi buli anajja nti ayagala kafaananyi oba ayagala tukwateyo ka vidiyo simanyi oba ninamubuuza nti oba oli mubbi oba toli mubbi simanyaawo kuba abantu bangi betusanga nga oli ayagala kafaananyi nga simanyi mulimu gwakola naye nga aze nga faaniwo. Fiiki, entalo mu industry tulaba zeeyongedde. Tiimu eri ewagaayo mu Kabira naawe olina tiimu yo. Era tulina na saga zetwalaba awo emabega wali olina gy'oli awo omusaidi zaawe Makindye tiimu yo olina ejja nekusalako nesalako abantu bo
afa ki naawe? Ye nga ye simanyi kyafaako ninga ebyo byaggwa dda kati bino tuliko bino byetubadde twogerako. Okay. Anteekateeka ki z'olina okubanga ojjayo banno? Anteekateeka ze nina just nkabira nnyo abo era abayitaddemu amaanyi ng'abafaani baffe abagezaako kumanya nti bankutte ne bateekamu amaanyi okusaba omuntu waabwe era mbeebaza era bensobola okuba nga ninamu enteekateeka y'okuba nga mbakubira omulanga era bagezeeko okuba nga bannyambako n'abantu abo basigaddeyo nabo bateebwe. Tulaba because nze first time okusinkana yali Palaso, yali video shoot yali Munyonyo. Ekino ekintu yakitegeddeko Palaso Chameleone? Ankopi ate okuba nga yakitegeddeko Anko Kamili yayinza okuba nga oluusi ali bize tanabitegeera. Weeba yakitegedde Ankopi alina enteekateeka yonna okuba nga era ayongera okuyambako ku bantu bo olaba nga basobola okuva emabega y'emitayimbwa. Ye nga yesi abalina enteekateeka wabula nange balina okwekubira omulanga eri abantu bange nabo bagezeeko okuba omulanga kituuke eri abo bakikwasaganya abantu bange babate. Era ebyogerwa nti oyinza okuba nga embeera eno bagikuteekako okuba nti walagadda side nti oli wa His Excellency Bobi Wine era nga baagala kuba nga bagamba nti either ndowooza oveeyo toddamu kukwatagana naye. Ekintu ekyo okyogerako kinga ggwe? Ate kati olwanga kyebaliko ekyo ekyokukwatagana naye ekyo bakiviireko ddala. Awo baba bagenda kunkwatira ddala oshegeera gusigo guba gusembye baba bakyankwata bwekiba nga kyekyo kyankwasiza naye nga simanyi. Twogera ku musicale omwaka guno ebyaddala endongo yetambudde ne guli omwaka nga guggwako. Awadi gye wafuna wali mumativu nayo? Nali mativu nayo kubanga bangi ababa bazeegombamu ogwo mwaka era baali bazirindiridde ng'era nabo bakoze ne batazifuna nze nengifuna so nali mumativu. Twogera nti omwaka guno gwakatandika nti oba oliawo Fiiki tune oba oluyimba olwa Banana ne lugoberako ne zino endala Nsigo, Ssanyu n'endala. Omwaka gwali kuggwako abantu ne bazitegeera nnyo. Omwaka guno twakatandika tusuubire ki kisingawo? Omwaka guno gwakatandika tukubye bukuta tukubye olunyatazi mu kutambula nazo abantu bazisiimye zizanyibwa ku mikutu egy'enjawulo ne ku mitimbagano egy'enjawulo. Era omuntu omu kankufunira eddala because tolabika nnyo nti ayagala kwebuuza omumiiri ono vibe yajja etya oluyimba lwa Banana luno kubanga mulukola ate ne lufuukira ddala ensonga? Vibe yajja awo nali ku birthday ya Palaso kiro nagenze mu kafumirirako mba nnyimba Kamili naluwuliriza ate nga Kamili naliko mukwano gwe mabega nga ndi wamu nnyo ndi family nga banjagala so nagezaho okugamba nti kati omuvubuka ono engeri alina oluyimba nange kantulemu oluyimba tulabe engeri gye tusobola okigatamu. We twali mu nkuuka wajja ne Chameleone era ne weebaza abawagizi okwagala nnyo ghetto n'okwagala abaana ba ghetto abalina ebitone byabwe nga bava mu ghetto. Era ennaku zaalinga bbiri waliwo omwami omu bamuyita RCC weeyo saizi eyo Lubaga yavaayo n'agamba nti mwe abayimba bagenda mu bivvulu ne mulaga sayidi gye muli nti oba nti oli wa NUP oba owagira Bobi Wine oba wa FDC oba NRM baagala aleeta tteeka kubanga babagana okuddamu okuyimbira mu bivvulu byonna nga gwe omuyimbi. Ekyo ekintu olaba kikola era bakireeta mu mutima mulungi yakirowoozaako akiteesako mu mutima mulungi? Awo basimanyi kubanga nze nkola kinnyumira era ne banaaligaana nze nnyina sigalera nga nkola kinjagala bullo. Abayimbi bangi twabazze bakyusiddwa eggwe tebagenda kukyusa kyokagoloza tebandaba
bakulaba babanda basinga bankyusa dda era kitegeeza kintu kyebakyusa kiraba nga kigumu tekikyusika. bangi babyogera naye bakekanya nti bannaabo babamenya emitima nga bamenyi batya emitima nti like era nga oyinza obbeera nogamba nti bagezezaako okunkyusa naye bikyagaanye. Mu kaseera akasembayo tugenda okulaba nti ate omusajja yalidde dda ate yakyusiza olutambi yalidde ki akasente nga kasente kaani akeeri saidi eri enyigiriza esente zo bazijjawo ezo zebagabira abantu zo bazijjawo bagamba muzamuwa omusolo nga gwe omuntu wa bulijjo kati ate ezomuwa omusolo omuntu ali mu katale nga awaayo ebibiri oba 1000 nga nazazibonaabonedde ate gwe lwaki ozisondasonda nozirya. Fiiki obugambo obusemba nga tumaliza. Obugambo obusemba wageto yuti yonna ng'olina ekitone nga oli bokisa oli boola oli muyimbi kinsobola okugamba tojjako kigere anytime gwe muwanguzi. Kano kasembayo omanyi njala nnyo okumanya nga tuli mu kuyimba okola kifiiki ebyaddala nga si mu kuyimba mbeera mukola training oba oshegeera oba nebirala nga olimanya ebitambuza obuntu ebiki. Okay.